Eno essuula y'e12 ey'akatabo kaffe aka Kyalira Walumbe Ettanda. Omutwe gwayo gugamba nti erigagaggadde. Essuula egenda bw'eti. Enkera ku maliiri nga tusibamu byanguwa ng'omusulo tumalamu. Ng'akafo kaffe ke twali tusiimye obwenkanaawo tukalekulira mu nnaku bw'etyo. Twatambuzanga maanyi nnyo newankubadde twali tukwataganye n'agalimba g'ebibala. Twatambulira ddala mukungujja obudde okugenda okutuuka mu malya g'ebyemisana ng'olwo olusenyi mwe twali tusiisidde twalukubye dda enkoona. Wano twatuulako wansi mu kasiikirize ne tussa ku kikkoowe olw'awamattuka wano nga tuteekako misinde nnyini anti wano ng'olusenyi twaluvuddemu dda ng'ate tuyingiridde ekibira. Obudde okugenda okuziba nga tukyali mu kibira omwo tuvuya. Twalaba obudde bukuniridde ddala nga tukyali mu kibira omwo nga tunoonya wa kusaluba nga tugwa. Mu matulutulu nga twefungiza buto nga tunyegera. Ebiseera ebimu twawummulangamu era ne tulya ku bibala byaffe. Naye nno mu ttuntu ng'akasana keeberengula okukamala era ng'enkalamata ejira okututta kubanga n'ebibala byaffe byonna byali biwotose ne tusanga eriggedde nnyo. Twasooka kuwulira kintu ekiwuuma, munnange n'alowooza nti nno nkuba naye nze ne mpakana newankubadde nali sirowoozanga mu maaso gye twali tulaga tuyinza okusangayo eriggedde ne bwe lityo. Amazzi gaalyo gaali gatukula nnyo era nga gakulukutira ku mbiro mpitirivu. Bwe twagutuukirako ddala ne tusenna nga tunywa era ne tutuulako awo ku lubalama nga tusala amagezi ag'okusomoka erigga liri. Kyokka ku lubalama wano we twagoba twasangawo agayinja aganene nga galinga agaagendanga gasuulwa okuyita mu mugga okutuuka ettale, ng'era mu kifo awo waalinganga awasomokerwanga abantu nga bagenda balinnya ku biyinja okwo. Ate erudda ebiyinja ebyo nga bifaanana ng'ebyali biwaniridde olutindo, naye oluvannyuma amazzi ne galusaanyaawo. Twateebereza naffe okusomokera ku gayinja ago nga tebiisoboke. Twalaba biri bityo nga naffe tusooka tubimma amazzi nga tutuulaawo ku lubalama nga tubiteesaako kyokka nga tebijja, okutuusa lwe twalowooza nti nno bwe tutasala magezi mangu kabe kasinga awo tetuvaawo. Naffe twalaba tukyali magezi malala nga tumalirira kusomoka mugga. Naye nno okugusomoka nga waliwo akabanga kanene, naye olw'okubanga obudde bwali butandika okumenyeka nga tetuyinza kugumalako kugusomoka ng'obudde bukyalimu akamunyeenya, twateesa tusule ettale tulyoke enkeera tugukeerereko. Era bwe tutyo bwe twakola. Awo n'akasana ak'ekisomerezi kaali kaaka ne tutandika okusomoka erigga. Twagenda nga tubuukira ku biyinja biri, munnange nga nvaako emabega. Twatutuuka mpozi nga mu makkati obudde ne butandika okwefuukuula. Agale ne geekuluumulula, eggulu ne litandika okumyansa era nga n'okubwatuka kwe litadde, kasigizigi n'akwata. Twagenda okulaba nga ne gye tulaga tetukyalabayo. Bwe twateeberezanga okudda ennyuma nga ffenna tufuuse ng'embutanta, twagenda okuwulira ng'enkuba etandika okuvaamu obuto. Okutemya n'okuzibula ng'enkuba bikokye yalimu n'amayinja amatonotono etandise okutonnya. Wano ddala twali tetulina kyakukola okuggyako okuguma obugumi n'enkuba. Eky'omukisa omulungi yatonnyera akabanga katono era nga bwe yajja. Ate amangu nga yakakya akasana ne katandika okwememula. Twalaba obudde bulongoose bulungi ne tutandika buto okutambula. Kyokka nga ffenna tukankana era nga n'ebigere byonna bizingaladde. Mu kitundu wano we twali tutuuse amazzi gaali tegakulukuta mangu nnyo, kyokka tuba tugenda tubuukabuuka ebiyinja era nga n'erigga tuli kumpi okulisomoka, ngenda okulira munnange yali emabega ng'asirittuse agudde mu mugga. Bwe ntunula bwe nti emabega nga ndaba atandise okuseeyeeya era nga bwawoggana. Nange saalonzalonza, nasuula busuuzi bye nali nkutte mu ngalo neevumbika amazzi ngende nnyambe ow'omukwano. Nawugisa maanyi nnyo era nali mpuga nzira ttale. Mba ndi kumpi okumutuusa ettale ne mpulirira ddala nga sikyasobola. Bwe nateebereza okumusuula mu mazzi nga munnange ajja kunfaako nsigale obwomu. Naye nno olw'okufuba ennyo mukwano gwange namutuusa ettale naye ng'aliko katetera. Bwe namala okussa ku kikkoowe ne ntandika okumunyigaanyiga olubuto amazzi gafulume, era mu bbanga tono n'alabika ng'azzeemuko okutwanyi era ng'atandise n'okwogeraayogeramu.
Wano twalwerawo ddala akabanga nga nkyalina munnange amala okuddamu endasi. Naye tuba tuli awo tutudde tuteesanga bwe tunaakola kubanga obudde bwali butandika okuziba. Twagenda okuwulira ng'enswagira ennyuma waffe bwe twakebuka tuti okutunulayo ne tulaba ekisodde ekyakula ne kigangayira nga kijja kiva abiirigana n'emiti. Okusooka kyali tekitulabye. Amangu ago nagamba Nakka akulemberemu tudduke ekinene. Tuba kye tujje tuddukeko, bwe natunula emabega nga nakyo kitusimbyeko. Ne ŋŋamba munnange ayanguweko naye nga talina gy'alaga olw'obunafu. Munnange yatambulanga agwa. Kibugga n'ayokya oyo n'adda ne mu kati. Naye nno tuba tugenda tukyateeyenga tutyo nagenda okuwulira ng'ekisodde bakireeta buteesagga. Okutemya n'okuzibula nga nze yali emabega kyambase dda kinkubye kya bugazi. Kingudde mu bulago. Nange natandika okulwana obwezingirire anti olwo nkibasa amalookooli twenyoola. Munnange gye yalaga yasangayo gutundutundu gw'oguti ogukalu. Kwe kugubaka n'ayita n'ag'omu buto gonna n'ajja akuba ogusodde mu mugongo era n'oguti ne gukutukamu wabiri. Ekisodde kyalaba obudde bukyonoonekera ne kiryoka kinneesimattulako ne kigenda nga kyana. Twalaba kigenze nga naffe tutambulira ddala butalaba nnyuma. Mu kiseera ekyo obudde bwali buzibidde ddala. Kyokka eky'omukisa omulungi omwezi gwali gwaka bulungi era ng'obudde butangaala bulungi nnyo. Obudde bwali ttumbi nnyo. Bwe twalaba nga tetukyasobola kweyongerayo olw'obulumi n'obukoowu bwe twalina ne tulaba akafo akalungi ne tuwummulira awo. Mu kiseera ekyo twali twerima ebiterimika lwa Kibugga eyatwokya. Obudde bwe bwakya ne tuteesa twebakemu nga tetuneeyongerayo olw'omulo gwe twali tusuzeeko. Twagolokoka obudde bwali bwenyodde dda era naffe tetwabandaalawo ne tutandika mangu okulamaga. Twagenda nga tuli obukenene, kanso, ensaali n'obuntu obulala bwe twasanganga. Essula 12 awo weekomye weebale kuwuliriza.